Soko uliye kana akalenzi bakayita Mwoyo gwa Ggwanga Seremba kawulirize. Ero uliza amaloboozi ako bulungi. Uliza odieno manyo obubbi bw'aba abantu. Babadde banegotiating abafune ssente bano be mulina kati. Wano babadde wa musajja mukulu Baramu. Unmute yourself and speak. Kurang is sina like specific amount because money situation is a coma. Njagenda n'ekinabakiriwo kulwange. Yeah. Kati oyo wawedde ono omwami bamuyita alimu olumbuku ali South Africa naye muwulirize. Abantu bameka lwaki mupointingako omu? Lwaki mupointingako omu nga meeting gye mwaliko yali yakyama yali yalujjudde kwaliko over 20 people. Lwaki mwachuzinga omuntu omu? Lwaki mwagala okumalawo diaspora? Lwaki mwagala okujjawo chapters ezizimbye? Lwaki bino bijjanga 2026 etuuse? Wallahi bakomede mbere abagezi mwetegerere kano ka group kabana abasajja ba mafia, they are paid. Jukiro ono omusajja ono mpuuga tayagala genda yekka, ayagala okulikanga ekibiina kyaffe akiyuzizaamu kyokka ba comrade musirize mulaba abaana bano bali mu kukola. Umaru Kiseka gwe yajja wano ne batukubira amasimu byozookola byonna tobimanyi. Okay, katandikirawo kyemanyi nze ng'omuntu ngatandikira ku nsonga bbiri. Ndasooka kwogera ku Mwoyo gwa Ggwanga ne video zina amaloboozi ga playings. Umaru Kiseka gwe mmanyi yadde simu meeting ako physically naye osobola okutegeera omuntu ku reasoning ye tasobola kukola bargaining bwetyo ku simu ng'agikola na Balamu era Balamu gw'amanyi. Emboozi eyo yonna yonna wandibadde mu gitushe yalingira yonna gye yava kubeera owulira nga emboozi eyo Kiseka ataapingako butaapinzi emboozi yali ndala nnyo era yali tayogera na Balamu direct. Ekyo tukiziganyeeko. Ekyo nga kiwedde Half London si musiru kutuuka ku ekyo nti asobola okwogera ne Balamu nga amaloboozi ago akola bargaining ku live eriko abantu abasoba mu 20. Kambabuulire Mwoyo gwa Ggwanga Seremba kakugambe ekintu kimu. Nze ne bwensanga comrade ng'akoze ensobi sisobola kuddira nsobi ya comrade kugiteeka ku page yange. Nti kale katukitwale nti Kiseka ne Half London agamalobozi matuufu naye gwe bituza ku page yo ofunamu ki? Gwe okubituza ku page yo abantu babiwulire bigattako ku struggle oba bijawulako tukitutte nti byonna bituufu awo oba wakagwiridde. Kambanyonyole Kiseka nga tannayogera Kawuma ebintu bingi nnyo ebibuuzo ebyali mu mabokisi mu inbox bwaffe ffe nga bacomrades abamu bagani waite mwogera ku basajja bano waite mukola bwe muti naye olwokuba nti tulina osooka okwetegereza kati ssawa yakakano mmwe mwenyenyini ishu yabadde ntono kuba ishu yali yakyama kati gwe Kawuma kennyininyini Kawuma n'obwa Kawuma bwo n'ojja n'ogiteeka ku social media ogitadde ku social media komanyi nti olinako abalabe bo ddala bw'oba oli kuwa struggle obasuubira kukola ki? Gwe nga tonalowooza nti oswaza Half London oba oswaza Kiseka struggle y'ogireseewa kubanga Kiseka ne Half London balinga abamu ku pillars za struggle eno. Kaakati gwe yagala tugamba nti gwe yajjayo eby'omu kisenge n'obiteeka ku mmeeza gwe mutuufu. Mukulu Kawuma nkutegeeza ebigambo bino wammanga twondabangako twompulirangako nga nkwogerako kankwogereko ogusemba era ogusoose. Temuddamu kwerimbika mu struggle gye mutaliimu kubanga ennyumba yonna ne bwe kiba kika kibaamu n'ebizibu
mwebizi ekikacha mu kiba nezibo bileta ku radio ekikacha mu kyona kiri smart temuyina yo bamize mubi mu kikacha mu temuyina mu babbi mu kikacha mu temuyina mu basezi mu kikacha mu temuyina mu bakwasiba abaana mujja ne mubateeka ku radio gwe mukulu Kawuma gwe ene wakati gwe nkuvuddeko awo kyemanyi nti naawe nyini weerabisizza era wamaze okulaga nti oli munafu nnyo era essaawa zino kyemanyi president anoonya mukulembeza dda mu kifo kyo tosobola kuliidinga struggle gwe eno struggle bannakyemalira yeetaagamu okubeera ow'emmizi n'obaayo ne kawa ekisize kakati gwe kenyininyini okutta amaloboozi g'abakomuledi bo ogatadde ku pano ng'obaswaza oli mu kuswaza struggle wekuba kuswaza toswazangako hafulana no bakiseka ekyokubiri kiikino mukulu Kawuma wali toyinaayo lukiiko tolina namba ya esigi kusobola kukubira esigi ne president ne boogera ne Umaro Kiseka ne hafulanda ng'abantu nkujjeko engalo gwe weekube mu ttooki nzize kuona omwami gweta alimu olumbugu namulabye ku vidiyo ye mukulu alimu olumbugu nina kyenjagala okubuuza bw'okuza omwana gwe kitaawo amateeka gagali gafuga ewammwe ne kati ge gafugawo amateeka agali gafuga ewammwe kitaawo ge yabakulizaako naawe g'otambulizaako famire yo bw'oba Kiseka gwe wamulera kimugaana kwogera mazima era bw'aba yayogedde amazima gwe obusungu obujjawa okujja okwegatta ku bali ekitegeeza nti mmwe mwennyini muli mu kulwana Kiseka na Hafulandani kubanga ishu bweba yabadde yakyama kale ye yabyogedde olinayo vidiyo eraga nga Kiseka atuziza press conference abulira abantu nti tebakola tebasonda olumu mmwe muba munoonya we mutaapingira ensonga zammwe nga waababula kakati olabye bino bisajjuse naawe nojja n'otaapingirako naye kamba nnyonnyole Umaro Kiseka Hafulandani oba baalya oba tebaalya azironga aziboogera ensonga zitwagala okuwulira era eziruma abantu nze mayemini gye bakatugamba mbu Bobi Wine president waffe yalya Bobi Wine yali asereka Museveni Bobi Wine akola Museveni mayemini byakabetugamba naye olunaku lwalekera ku makya n'akyusa ebigambo bye nga bifaanagana nekyemwogerwako tujja mukyawa naye nga bw'aba yalya ng'asigala akyayogera ensonga zaffe tugenda kubeera naye kaakati Hafulandani Umaro Kiseka bwe baba baalya naye ng'ebigambo byabwe bituzaamu ffe essuubi n'amaanyi agalwanyisa nakyemalira tujja bawagira mujja balwanyisa naffe tujja balwanyisa agomba buulidde mazima mwe mubakube ffe tubawagire twabaani anaasingaani omanyi nammwe basajja mwe mulwawo tegeera